bwe twogera kati nga mwami Yosete Buhabulwa atandise okusiibulira ddala era nga omukulu ono ebintu ebisinga agambye akooye stress emyaka gimugenzeeko takyalina kyazza ate era takyalina kyakyayagala. Atandise okusiibula abantu be mu bitundu ebyenjawulo okusinziira ku mbeera nga eriwo. Kitegeerekese nti mwami Yosete Buhabulwa embeera y'obulamu bwe si nnungi era ssaawa yonna bannayuganda bafuna omukulembeze omuggya. Tunaaba tusiimye nnyo, tunaaba kweyanza okw'enjawulo, tunaaba tulina kye tweyongeddeko era nga tulina ekitugattako. Manyi mwami Yosete Buhabulwa ye musajja oyo abadde wampaka, musajja abadde taleka, tayagala kuleka ntebe naye pressure ey'omuvubuka omuto Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobone osanga pressure eyo gy'ataddewo ey'enjawulo egenda leeta omukulu ono okudda ku bbali. Mukulu Buhabulwa twongera okutegeeza n'okujjukiza nti time weeba etuuse bannayuganda bajja kuyimba ekigambo kimu, mutuuleke wanakamwanyi kaliwo, wanakamwanyi kaliwo, wanakamwanyi kaliwo ngera nga tunoga wano kavanira kaliwo, wano kavanira kaliwo nga Buganda yeyere ebimu sibimanyi naye ng'emawulire getufuna gatulaga nti mwami Buhabulwa amaanyi gamuwedde, atidde okuddamu okwereega ebikya n'omuvubuka omuto His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobone bannayuganda gwe bakkiririzaamu. Maama kaweddemu dda ne wa mwami Tebo si birungi si birungi naye nga amawulire geego Besigye siza kufano nga sogedde ku Besigye sitanti za Besigye ne Museveni opposition ya Museveni enkadde ne Museveni sitanti zaabwe zigaanye okwata Besigye yawambiddwa mu ggwanga lya Kenya ne bamukomyawo nga tulaba maaso n'amabega n'abamukomezaawo tabamanyi era Besigye agambye ekirungi tebaamukubye yatuuse naye bwe twogeddeko ne byanyuma agambye byanyuma mu bigambo byagambye bw'ati baamukubye bamuyisiza bubi arumizibwa omubiri gwonna ni gumuruma naye nga yagamba tebamukubako byanyuma n'agamba bamukubye n'ensirika eyo sitanti n'egaana okukwata. Kakati mubadde mukyasaaga Masa Kaluwa katuuka wano Uganda egenda kwaka omuliro. Masa Kaluwa najja bamuganye naye senga bamukkiriza mujja kumulaba nga awoleza ku buyungo. Oyo Masa Kaluwa bw'abajja atambulira ku buyungo ng'ayingira mu kkooti ate bw'atuuka wali afuuka ekiyenje ne bamukkiriza byonna ne bigaana. Ko mutabani okke Besigye ngenda kusalako omutwe Besigye ngenda kusalako omutwe ngenda kukutta simanyi ku lw'okumeka era munnange era ne Lord Mayor agambye munnange omuti bagusimbye omutimbo bagusimbye eggulu bagenda muteeka ku firing squad bamukuba amasasi naye mwe bannayuganda mutudde bannayuganda kye bakiganye kiki ekiddako bannayuganda musituke. Besigye bamuganye okulya emmere eva ebweru w'ekkomera tubadde tumutwalira emmere naye kakati baganye naye Besigye agenda kuhanga strike bannange temutuula Besigye agenda kufa afe. Besigye agambye agenda kuva ku mmere okutwala emyezi 3 Besigye va ku mmere nze njala ennume niba Uganda tebane oba kyekabira ebintu tutegeeramu bimu na bimu bane bino byo twabitegeera. Museveni ayagala landire ku Besigye n'empuuga mbuno kakati mbuno olwaleero mubadde mukyasaaga olwaleero mpuuga ne Democratic Alliance basisinkanye Oboya Amuriati ne bakola endagaano bino si byakusaaga era ne bateesa ne kunongosereza leero babadde mu ofiisi ya mpuuga era mu bino obumu bye boogedde bakanyiza bwe bati Uganda ne tusirika mmwe basajja mmwe ate mmwe tubamanyi mmwe
naye Besigye genda muhanga strike nze njala ennume enfe ate bannayuganda temutuula mujjukire omusajja ono ayinza okugaana emmere ate mujjukire ne Museveni ayagala mutta amutte mwatusuubiza Masakaluwa ne tulinda Masakaluwa ne tusooka tupostinga free Masakaluwa era bannayimu give her za papers za license bannange ate amala ogifuna nedda ate bannange kiza Aroni kiza no nedda Masakaluwa waali Masakaluwa kwata ebisumuluzo gulira Besigye dde waka mmwe basajja mmwe byonna bye munaakola mu bikole ffe tuli walala peegi zammwe ezo twazivaako obusirusiru wammwe tumutambuliddemu emyaka 39 gimala tetukyabagoberera bwe muba temutugoberedde mukwate eryammwe naffe tukwate eryaffe mukwate ate mukyaswala mukwate eryammwe naffe tukwate eryaffe tetugenda bagoberera Masakaluwa waali mwatugamba temutwetaaga mwetaaga Masakaluwa naffe ne tulwana Masakaluwa najja ne tulwana afune empapula n'azifuna kati Besigye wamakola bwoti toddamu kulya mmere nze nfe kubanga obadde oli oteeka mu lubuto lwange omenyi mutumanyira sitaati ziganye baleeta sitaati ku sitaati era bannange temutuula kubanga ku Heroes Day kwe bagambye okumuhanginga bamuhanginge balwa nawo Besigye balwawo mutta ena Museveni walwawo okutta Besigye mutte leero bw'oba osobola mutte eggulo bw'oba osobola muzzaayo eggulo mutte eggulo muzzaayo eggulo bw'oba omutta ffe temutumanyiira mbuno baagala mbu nabo tubalowoozeeko mbu batwale amawulire kakati FDC era Lukwago mu bigambo byagambye wali Lukwago lwaki ogera kubanyolana no tusoma kubanga ebatutta tewali wano muntu atta mu Uganda munne bonna bw'otunde abantu abakubye amasasi abakuba amasasi this week abakuba amasasi kwa Kasha Mall bonna amanya bagajje nga bakubye amasasi bonna bantu bagwanga lirimu system okumanya abantu mwera namwe temubawo kutegeera nazi zikunonga amasomero gonna institutions ziconcentrating ku kintu kyekimu bakiyita to provide education material oba knowledge nga amasomero tegenda mu business yonna business okutunda limu okutunda ebitabo okutunda toilet paper okutunda biki okutunda uniform okutunda byonna ezo business zakolebwanga bweru w'amasomero kubanga abazadde ze business baali bakola n'okubajjako business eyo kati mu masomero batunda limu batunda ebitabo batunda toilet paper batunda enjeyo batunda uniform batunda buli kimu kati buli business zonna bagenda bazibajjamu mpola kati gwe notasobola kumanya kusobola kusooka kusoma bwongo lwaki kati amasomero ate business abazadde ze baali bakola okufuna school fees ate lwaki amasomero ge gazirimu nakyo temujja kitemwakisoma kitegeera ne bakola ti system education empe gye baleese osasula school fees omala musasula bagamba twetaagayo sente nabazita za skilling mitwalo 15 kati on top of the school fees osasula millioni emu ate essomero Ministry of Education ega musolozeeyo sente endala za skilling the extra activities zitwandisenga technical skills zibalina okusomesa omwana ng'akyali mu ssomero kati nazo zirina omutemwa gwazo teziri part of the school fees era bakuweereza sacula y'omwana kubeerako sereza skilling so nga tebabanga bakiteeka nti kiri part of the education kiri part of the syllabus skilling yandibadde ali ku school fees zennyini nakyo temwakimanya babasomesa ki
kuba temwagala kumanya. Oyina akugamba sasula development fee. Abaana bade essomero lutandikawo nga abaana bagenda ssomera miti. Sasula small bus contribution. Nzo omwana wange ate nkwate sereza bwava mu ssomero mugenda kunziriza ssente ezo. Development fee omwana ava mu ssomero lya ngavudde mugenda kunziriza sereza development fee. Kiki. Nemutuka okutuma omwana gundi. Floor polish nene mutumira ku items mwagala. Floor kati mwe sente zammwe zikola kintu kye kituufu. School fees akola mulimu ky'omutuufu. Development fee simanyi okugula basi y'essomero. Kasasira ali ogenda okusoma school requirements zokka. Linda kale kansoke kumenyera ekigambo kino. Bayinza okugaa school fees wa $1.5 million. School fees $1.5 million. Ne balyoka bakuleetera school requirements zokka nga there was almost $1 million number. School requirements zokka. Kati bawa college balyoka bakugamba nti omanyi nti tuyina vidisatu mu taamu. Vidisatu. Ekitono nnyo ku masomero g'ebisulo omwana osobola omusipendingako $40,000. Ekitono nnyo ku vidi $40,000. Kati okulera Kombes 1 kuli wano. Amasomero gonna gasinga mu nsi yonna galina taamu omwaka. Uganda tukyali ku taamu 3. Kati omwana agenda kuyamba ddi muzadde we afune school fees ezimuweerera mu taamu eddako. Era omwana agenda kuwummula ddi. Wana abazungu bakugamba omwana asoma taamu 2. Taamu 2 ezo omwana afuna etime emala ye kennyini okufuna emyezi gy'agenda okukola mu factory olebe wantu wonna gy'agenda okukola n'asigala ng'afuna skills endala ng'ate asobola n'okuba ng'alina pocket money owuwe. Bakusomesa taamu 3. Ogenda okuvaayo nga Windows ayita kuba tebagala kukyusa. 1. Buli lunaku Uganda buli mwaka Uganda efulumya miliyoni ezisukka 5 ez'abaana abasomye. Kale katuge kale tusaleko. Buli mwaka Uganda efulumya abaana abasomye okuva ku certificate okutuuka ku degree okutuuka ku masters. Katugamente ekitono nnyo efulumya miliyoni 2. Ng'ogasa institution zonna, university zonna, vocational schools zonna ng'ozigase bayinza okuba nga omwaka bafulumya miliyoni 2 ez'Abannayuganda abasomye nga balina certificate, diploma, balina degrees, masters nga bali miliyoni 2. Nze nkubuuza, wali otuddeko n'obuuza nti abaana abo n'abakyala bafuluma bakola ludda wa? Wali otuddeko n'okyebuuza abaana abo bakola ludda wa? Njagala tugende empola tusigaze eddakiika ntono. Njagala otule wansi weebuuza osasulira school fees omwana okuva ku nursery n'atuuka ku university n'afuna degree ng'owuwo just omu kati olina abaana bana bonna bawedde degree bakola ludda wa? Ku bwesedde n'obwesedde bw'abaana bali ku university basoma ne ku technical schools oba ku vacation schools abaana abo bakola ludda wa? Emirimu giri ludda wa?